ebiseera ebisinga abakiriza bagezaako enfunda eziwera wabula ne batafunamu olwo ne beebuuza ensonga lwaki omulokozi abalekulidde ekintu ekibayita n'okulowooza nti sitaani abawangudde olw'amaanyi ge. Wabula mu kitabo ky'okubikkulirwa essula y'e12 n'olunyi olw'e12 wagamba nti kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomya asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono nga kino kikulaga ng'olutalo bwe lunyinyikira wano ku nsi wakati w'abakkiriza ne sitaani. Omusumba Fred Wantante asinzidde wano n'akubiriza abakkiriza okubeera obulindaala buli kye bakola naddala mu mwoyo era aliko n'obubaka bw'abaweeredde. God is calling us to be vigilant. Katonda atuyita tubeere bulindaala. Because our enemy Kubanga omulabe waffe has been cast out of heaven. yakasukibwa okuva mu ggulu. He has no more place in heaven. Takyalina kifo w'atuula mu ggulu. His dwelling is in the earth. Abeera wano naffe ku nsi. But the Bible says he has come with great wrath. Bayibuli egamba azze gye tuli n'obusungu Because he n'ekiruyi. knows his days are numbered. Kubanga amanye ennaku asigazza ntono. Omusumba agamba wadde ng'omulyolyomya abayigganya basaanyidde okukimanya nti naye akimanyi nti yawangulwa dda era bw'atyo n'alabula abo abamwesigamyeko mu nkola ez'enjawulo okubawangulira nti abatadde ku kiguumaaza nga nteefuwa mu kyoto. There are two things we must take note of. Waliwo ebintu bibiri nga mbadde nsaba tubiteekeko omwoyo. One, the devil knows he can never win this war. Ekisooka kiri nti sitaani amanyidde ddala nti luno olutalo tayinza dduwangula. There's no point in joining him in his rebellion against God. Tekigenda kukuyamba gwe okwegatta ku sayidi ya setaani mbu mulwanagane ne Katonda. Because you're joining a loser. Kubanga oyo gwe wegattako yawangulwa. But while he's on the earth, Naye ng'akyabungeetera ku he nsi. rages. Nina He's obusungu. like a lion. Wuluguma But ng'empologoma. he knows Naye akimanyi he's living on borrowed time. nti ebiseera byaliko si bibye. He knows Akimanyidde he's ddala defeated. nti yawangulwa. So if you're here this morning Kati bw'oba oli wano enkya ya leero and you're not yet born again nga tolokokanga and you're serving other gods, ng'olina bakatonda abalala b'oweereza, maybe you're a witch doctor. osanga olina musamize You're trusting in your demonic powers. nga weesigama ku mmandwa zo. I've come to tell you, Nzize okutegeeza your leader knows he lost the battle. oyo mukama we akimanyi nti yawangulwa You need to dda. wake up. Era bw'azuukuka You need to wake up olina okuzuukuka and find out that you are supporting a defeated foe. okimanyire ddala nti ono gw'owagira yawangulwa dda. Hallelujah. Amiina. Wadde ng'abasinga batya olw'okuwulira ebyo sitaani byakola mu mawanga ag'enjawulo omusumba banaabagumiza. I know sometimes we think that the enemy is so powerful. Munnange oluusi tumanyidde ddala nti sitaani w'amaanyi. We think that this world is being overtaken by evil. Tulowooza nti obubi bumazeewo ensi. We hear of groups like LGBT, Tuwulira ku bintu ebyo ebiringa obuseegu okulya ebisiyaga n'ebiringa ebyo. and they have infiltrated the UNA, Kati nga bw'obiwulira owulira nga buli omu abikola. UNESCO. UNESCO, They are UN bringing curriculum baleeta bali mu kusomesa baana baffe that promote an alternative lifestyle. ng'abaana baffe babayigiriza nti obulamu bw'osobola okubutambuza bw'oti. We hear of Illuminati. Tuwulira ku ba Illuminati. We hear of those who worship Satan Tuwulira bakanywa musaayi abasinza openly boasting Setaani about it. nga bakyewaanira namu. But I'm here to tell you, Naye nziza okugamba your leader knows he lost the battle. mukama wa Yeah. ti You yawangulwa need to dda. wake up and know Olina okuzuukuka that you're on the omanye losing side. nti oludda lw'oliko You lwawangulwa. walk through witchcraft. Oyinza okulaba ng'akola bingi okuyita mu ddogo. All those things Ebyo byonna are the kick of a dying horse. byonna biringa embalaasi efa bw'esambagala. These days are numbered. Ennaku zengere. Christian, Kati mulokole be strong in faith. beera w'amaanyi mu kukkiriza. Hallelujah. Amiina. The one who is leading you Oyo akukulembedde has never and will never lose a battle. tawangulwangako taliwangulwa. Wabula era abalabudde obuteeyibaala olw'okuba nti omulabe yawangulwa dda era abakubiriza obutalekangayo muze gwa kusaba. Nyiriri luno
The knowledge of his defeat does not make him less dangerous. Newankubadde nti amanyi nti yawangulwa tekimufuula nti si wa mutawaana. We have an enemy. Tulina omulabe. We don't see him many times with our eyes. Tomulaba n'amaaso ga mubiri. Sometimes you have a child Oluusi obeera na mwana. who develops a fever that doctors can't treat. Omwana n'abeera n'omuliro n'abeera n'omusujja naye nga abasawo balemereddwa okumanya ki You ekiguleeta. take the child to different hospitals. Omwana n'omutambuza mu malwaliro gonna. Take the child to see a doctor. Omwana The mutwala doctor. alabe omusawo. But don't forget to pray. Naye teweerabira kusaba. Watch and pray. Watch and pray. Tunula osabe. You have a conflict with your enemy, with your neighbor, Olina neighbor wo bwe mubiisana. or whatever. There's a problem at your place of work. Oba olina omuntu gw'okola naye emirimu naye nga muneneŋŋana. Seek to resolve the problem amicably, Fuba okulaba nga ensonga muzigonjoola. but don't forget to pray. Naye teweerabira kudda eno n'osaba. Hallelujah. Kama yeebazibwe. Nze Eric Mwanje, Kuragugudde TV agagudde